buutsirivu ina gye bisizira okubeera ng'ate mugoberera mbaanirizaako nate omukutu guli gumu Fahad Pro UG oyinza okubeera ng'ate osanga amawulire ekikapu ekiti era nga nabwe ekito wengenda okubeera ng'ate nkusabira obeere ng'ate osubscribinga bw'obanga obadde tonawo okubeera ng'ate okikolako ne ka notification bell kakooneko kajja kubeera ng'ate kaku alatinga buli lwe nabatidde video munayo ojja kubeera ng'ate ofuna ka notification out. Kakati kino kyekipya ekisobodde okubeera ng'ate kigwawo kakati amawulire agaliwo si malungi n'akamu. Omugole awula bannange omugole babadde ku mukolo era buli kimu kyasobodde okubeera nga tekitambula very successful era n'essaawa y'ebirabo nga bw'ogitegeera nayo yasobodde okubeera nga ate etuuka. Ekyenjawulo nti bakutte ebirabo bino nga bwomanyi abagole muba temulina nnyo obudde bukebera birabo ssaawa eyo nnyini oluvannyuma ennyo ng'emikolo gyonna gyonna giwedde musalawo ne mugamba kati katubeere nga ate tusootinga ebirabo bino ani yatuweereza kino ani yatuweereza kino. Munaye omugole yagenza okubeera nga ate abikula ebimu ku birabo ebyasobodde okubeera nga ate muweerezebwa muno simu yasanze omulambo gw'omwana ka video kalina ngenda kubeera nga tenka kuterawo mungere okubeera nga temula biki ebyagenze maaso side eyo naye nga banaye mubeere beegendereza nnyo buli kintu kyonna kyonna ky'otuukako buli obeera successful si buli omu akwetolodde nti munaye abakwagaliza ate naddala mu abaana ab'obuwala tonyumiza nnyo mikwano gyo nti ngenda kufumbirwa wano kuba si buli omu nti musanyufu munaye kati bino bibyasobodde okubeera nga ate bivaamu. Ate sayidi endala omugole yabadde abulako ennaku 2 asobole okubeera nga ate atuuka ku lunaku lwe olw'embaga ebyatuusewo bikanga era nga yafiiridde mu mmotoka byonna birina mu maaso awo mu katambi. Ate buno bwekugireko obutambi obwo nina video endala zengenda okubeera nga ate nkupuleyingira era still ku nsonga zezimu ez'emikolo n'embaga muganda wange eddogo libeera awo tuula kalira byonna ngenda kubeera nga ate mbikutera wano. Tuli ne Sheikh Ashraf musomi wa dduwa enamba y'essimu weeri wansi awo munoonyeeko ajja kubeera nga ate akuyambako okugobera ddiiru ate mu ngeri emu oba endala. Sayidi eno endala Habibu Airport Pickup nabo webali nnyo gwe weena ali mu nteekateeka y'okubeera nga ate otambula oba nga okuma mu ggwanga Uganda naye nga weebuuza ani ayinza okubeera nga ate akukima bulungi nnyo okutusaayo n'okutuusaayo yonna gye wandyagadde okubeera nga ate otuuka. So beekwate ku namba y'essimu 0702449995 bajja kubeera nga ate bakitambuza bulungi nnyo malidadi sana nkomawo tembaawo. Mikwano omugolo oyo mumulaba essaawa eno mugenzi mufu naye ng'omukolo gwe gwabaddeyo ku Sunday eno bambi abadde mukwano gwa follower wange omu yamuŋŋambye naye nga yakola okwanjula oba nennika kati ku birabo bye bawa omugolo omukyala nti famire ye mwe mwali ekirabo ekimu agenda okisumula kuba ebirabo yazisumulula nkeera nga baddayo e Kampala agenda okisumulula nga mulimu akalambo oba omulambo gw'omwana omuwere naye nga tebamanyi neyakimuwadde nga tebasobola mujjukira bonna abafamire. Kati baba bagende ewaka nga addayo nti mu mutto gwa mmotoka mwe yasirikira bagenda omutunulako nga yafudde dda. Awo bantu bannaffe batutuusizza oli akuggyako obulamu bw'ataakuwa naye nga n'akatale ke kamikwano biwookola omukolo nga gulimu okuwa ebirabo mwewala okuyingiza ebirabo ebyo mu nnyumba obisumululiramu ate mwewala okwesumululiranga ebirabo. Mwasuze mutya mugambe wanuka egitwasuze bulungi kano mbakedde bukeezi bw'oba okimanyi oli mugole teweesumululira birabo maada bw'oba okimanyi oli mugole omanyi abagole muyina akamiro n'amaddu they will steal my gifts bagenda kubba ebirabo byange n'ojja n'obyataata z'amagalo n'obikkula amabokisi mugenda kweggulira ebyokoola mukwana ebirabo ebyo birimu nabe mujja kufa. Bw'oba okimanyi oli mugole kakkanya akamiro tuula wansi bye bakuwadde byebyo bye babbyeko byebyo teweesumululira birabo. Waliwo abagole abamu ng'alina mu kidaala yenna aluukaluuka ani atwala bokisi kakkana bayinza n'okuba bakuyambye engero gye babbye yerimu nabe mujja kufa. Baswiti mugamba mutya figida kwiri mukyala nsubuga wano ne series zaffe ez'emikolo n'ebizibu ebibeera mu mikolo. Kaakati nno gwe ngenda okunyumya ngenda kuddamu ekibuuzo ky'omuntu omu eyambuuza lwaki ku mukolo gwange nagemesa baana balenzi baganda bange balenzi n'enfuluma ne baganda bange era balenzi okusinga. Oli nambuuza n'okumbuuza wamwe teriiyo bawala era tolina mikwano kati nkuddamu olwaleero
bwe nali nnyingidde bukedde mu 2009 baakala senior 6 yange nayingira ekibiina ekisevinga bino bakola ebibiina omanyi abantu batandika okusevinga tutandikiramu ebibiina ne muwa gundi ssente luli ne muwa oli nayingira ekibiina sako mwe namanyira abawala obumu ku bo yakola omukolo omuwala bwe yakola omukolo yatuyita nga bammemba era bakyaliibe era mu kutuyita n'atugamba tujja mubuulizaako n'atusaba okujja n'egomesi n'ekiteeteeyi twagenda ku mukolo eggulo limu that's the evening before the mukolo twatuukawo ewaka ne batulaga rooms tetwasula mu rooms nze ntya n'ensonga zange saasula mu maka g'abantu naddala nga sibamanyi ne tuddako tetwasulawo twali tulina we tugenda okusula era twabeerawo ne tukuba n'akasiki naye twaleka akasiki kakuba ne tugenda so bwe twagenda okwebaka ne tudda ku makya twaleka omutimbi asibye tenti ze nga ziyimiridde ng'obumanyi abatimbi bateekayo tenti n'amanya nti nja kukola final touch ups in the morning nga n'abafumbi balina tenti yaabwe wansi batandise dda emikolo kati twava kasiki ne tugenda twebake ne tulekawo awaka nga buli muntu musanyufu awaka watambula bulungi tugenda okudda ku makya twakala ku saa 12 ffe abaava eri gye twasuze ffe twazuukusa abatimbi nga tenti zonna ziri ku ttaka so everyone was like kati lwaki baabijjeeyo maybe balina ensonga zaabwe ne tuzuukusa abatimbi nga onyeenya omuntu muzuukuke bannange obudde bukedde bannange obudde bukedde dijje ku kidongo yali we yeebakira kati kye tutaakola kye twagendako mu bafumbi because literally we had no reason tetwalina na kirowoozo nti tugendeko mu bafumbi nga tuyingira mu nnyumba omugole nga yeebase nga buli muntu nno yeebase ebintu azifu okati wali kigenda kubeerawo nga tuzuukusa nga basituka nga omutimbi mukazi ng'abuuza bannange ate ani aggyeyo tenti nga tumugamba nedda tuzisanze bwe tutyo era y'ensonga lwaki tubazikusa nga twagala kumanya lwaki mwaggyeyo tenti ng'ate temunatandika kutimba obudde bugenze omukazi n'agamba nedda twataddeyo tenti yali asibye tenti nga nnyingiko I think there were like over 6 or 5 tents n'agamba zino tenti twazitaddeyo ebimeeza bino keeki webeera biki nga byonna baabitaddeyo buli kintu bakipositioninze mu kifo kyabyo naye nga ku mukolo guli whoever came yatimbulula n'ayambula tenti n'apangulula ebyo ebitebe n'akwata n'abiteeka wali obutebe bwe baali babutuuzizza so ng'azifa omukolo gulinga ogwawedde nti batimbulula bakola ki bagenda omukazi n'anyiigamuuka awo n'agamba anyway n'agamba abaana twongeremu ku maanyi ne batandika okuddusa ebintu emisinde timba ate ddamu biki dijje twazuukusa so mbuuza dijje twamubuuza ffenna not me as one ng'omugole abuuza banna akasiki wakavuddeko saa mmeka omulenzi agamuba ku ssaawa nga 7 kozi ffe twavawo nga 6 awo wakitundu n'agamba musanvu kitundu ndowooza wenkoma okujjukira nga tukibaako nga batereeza tetwagendayo wansi mu bafumba batereeza ennyumba badduka dde eno dde eri kati okuva we twayingira omugole amaze okwetereza anaabye ayambadde amukolako enviiri ne make-up baasula ku venue yasula nabo mu luumu omwo kati atandika okkubira omwogezi gwe owa sayidi ye bannange oliwa omusajja namugamba ntuuse ng'omusajja abula bubuzi mpaka omusajja bwe yagamba bannaye I think there is a problem oba munsindikira omuntu nze ekifo kimbuze nze sibulangako bwe nti nga ngenda ku mukolo ne basindika muganda w'omulenzi n'amukima ne tubimu amazzi munanga abakonga batuuka omutimbi omwogezi yatuuka leeti kubanga abako baali bamaze okutuuka ku mukolo n'agamba naye munsonyiwe kantandikirawo nkaguvuga era baali bafunye omuntu omukulu ku kyalo to improvise nti oli wanaamusangira so atuuka abako baali bamaze olwedde okutuula ng'ateekinga over omukolo nga bavuga mukolo nga kugenda mu maaso baba bavuga omukolo okugenda mu maaso wetukizuulira nti emmere yakonye emmere y'omukolo nze siranga ku mmere ya mukolo ngo yonna si mukyere siki nga tekuli kiyidde kati bano bwe beebaka eno whatever happened to them happened to bafumbi as well kati bano baafuna ababazuukusa abafumbi twalwawo balowoozaako ndowooza omuntu maama w'omugole yakkirira mu bafumbi
senga teyakkirirayo, maama w'omugole ye yakkirirayo mu bafumbi eri wansi gye bali kuza ku ssaawa nga 3 oba 4 essaawa abo bafumbi baba banyiga mmere akye baba baginyize dda ku 12 nga bali ku nvaata chapusi zisembayo. Mukwano ng'emmere yakkonye gyonna emiwumbo simanyanga biki nsujju paniki n'esooka ebeeraawo. Kati omwogezi nabamuyita n'agamba nedda tukole bwe tuti bafumbeyo emmere omiwumbo nga gyabako, ebisigadde by'abantu bakole omuceere omulala tunaabirako. N'emiwumbo gye baateekako gyagaana okujja. Maama w'omuwala n'akutuma emmere because wano yali yanoba mu maka yayawukana n'omusajja naye nga gano siga emaka naye nga yabeerako n'omusajja mu bufumbo. Omusajja ndoza n'azimba amaka naddaawo we twagenda okukola omukolo. N'abagamba manyi katutumye emmere cause this is too much. Ne batumya emmere, omuwala yatandise okkaaba, manyi abagole batya mangu. Maama we namugamba no, I'm going to handle. Ne batumya emmere, tetwali wala nnyo ne town. Ne baleeta emmere from which hotel I don't know naye ng'emmere already yidde. Gwe mukolo gwe nasooka okulaba nga tekuliko luwombo lwamuko kuba baleeta buleesi mmere, matooke, ennyama, muceeri because obudde waali tewali. Omugezi ajjanga gamba omugole, actually omugezi bwejja emisingi kyaffe agamba omugole nkusaba obeere mu kisenge kino n'abantu beweesiga bokka abanaasobola okukuuma ebintu byo omukolo tugumale because I don't know what is happening. Fera tutunulira omwogezi era ne tumuvaako n'agenda. Munnange tuba tutudde omwo tugenda owulira ebweru oluyoogaano nga omanya ennyombo za family zitagwa. Senga w'omugole yasitula olukyookaano ebweru eyo. Yali akwasenga w'ensonga n'ayomba ne maama w'omuwala n'amulangira waleka muganda wange erererere oba baava ku ki. Maama yalina baganda be ne bakwano be byajja nabo nga bakoowu bulungi. Ne bamugamba tukole ebyaffe. Ne bamuviira kubanga baagezako okulwaninga omukolo okuva obuzibu bwe bwatuukawo. Mmere ekonye, emmere y'omukolo yonna. Ne muceere ne baguddamu ne bagufumba bufumbi ne gugaana mpaka bwe batumya emmere ya hotel nga bwe mbagambye. So kati bwe batumya emmere ya hotel banoonya emmere weetuukira. Munnange bagamba tugituuzeewa ku luno bagirako n'aba security okuuma mmere na byakunywa bya mukolo. Amaka gano galina effumbiro eddene. Omanyi gano amaka gabeera mu byalo naye nga oba out of town naye nga galina effumbiro eddungi eddene gwe bazimamu ebyoto. Mwalimu effumbiro nga mulimu ebyo ebyoto ebyo ebizimbe. Ne bagamba kati emmere egenda mu bako sinsi kuno kuliko oluggi baggulewo tuyingize muno emmere yaabwe ebeere muno for protection. Kati we tutegerera ensonga yali eyombya senga ne maama kusaba kisumuluzo bamugulirewo effumbiro atuzeemu emmere. By the way it was fun. Omukyala yali mu maka teyatulaga ku mpisa mbi. She was very okay nga ayamba nako mana mwetaaga kino ekyo kiri wali nga ali so cooperative. Simanyi oba yali atimininga oba yali pretendinga. I can't judge her but for that kye nalabako she was an okay woman. Era senga yali ayomba temuggulawo omukyala kyava jja n'agamba naye mukwate ekisumuluzo. Oluyombo olwo lwatufulumya nno ffenna n'abaali mu nju ku mugole ne tugamba naye kikikyo. Era bayambibwa nnyo nti ebiseera ebyo TikTok teyaliwo singa twabenjeeza dda kuno. Munnange nga bawa maama kisumuluzo nga baggulawo. Kati bwe baggulawo senga yali avuddewo agenze nga bagamba nze nafumbidde abako bange emmere mwe muyiyize abantu abalala kuba yali senga ow'ensonga. Era bwe bamukyusiza mukwano gwa maama n'abeera senga ow'ensonga. Tuli mu bikolobero biri mu mikolo nambaga. Baggulawo effumbiro senga lyabadde akayanira obutaggulawo ng'ebyambyone senga yabikoledde mu ffumbiro. Buli kyatuukawo kyonna senga yakisibira mu ffumbiro omwo. Kati munnange nfeerina kwini mukyala nsubuga wano nkyakola olugambo. Kaakati baggulawo effumbiro senga taliiwo tamanyi na kigenda mu maaso wano nti bali kufumbirire gye yakoze ebyambyone bye baggulawo. Kati basitula emmere baziyingizaawo. Omusajja yasookayo mu ffumiro ng'agamba banaye kati enva tuzituuze ku ki nga bamugamba mwe mulimu ebyoto tuuze enva ku byoto n'emmere kuba ebyoto biweddewo emmere gituuze ku bimeza ebiri mu byoto. Kati effumbiro eryo
bali bakumiddemu ku bintu by'ewaka ndowooza ebimu bireme kubula nga mumanyi ebintu by'emikolo ebintu bibula ebintu byonooneka. Kwaliko ekibbo baluyita lubobbo nga senga yaddiddeemu ku nkoko eyasalibwa kuzemba n'agikwata n'agisiba akantu mu lusingosingwe nga bagigyeko omutwe naye nga si nkongojja ebyoya kwebiri n'agisibamu oluntu. Gwoba okyatenda famire yo drama, famire zirina drama, n'agisiba oluntu waati mu bulago n'agiteeka mu kyoto ekyo n'abikkako olwo olubobo. Atamanyi Luganda munnange, olubobo kyekyo ekibbo ekirimu ekituli wakati. Kati nti luba kibisi, you can't even tell what is down there. So Gaya ajja innocently ng'ajjako olubo ng'alukasuka nga pyemu enkoko ng'abuuza banaye ate zino engumba mwazeerabidde mwalese eno enkoko nga bamugamba funa woogiteeka awo ng'akwata enkoko y'oli ng'agitegula mu kifo agibikuddeko olubo ng'agitegula mu kifo ng'asuula like you put it aside ku kimeza ye ng'atuuzaako emba. Oba senga gye yali mpowooza ezamugamba nti batubikkudde. Nkazi yakola olutalo yajja ng'alinga enswera enkubeko nayomba munnange mwaze tuyisa mu maaso mwaze tumanyira muleeta mutemera enfumbe ku mukolo mu maka ga muganda wange mwagala kugamba nti bantu bano bakodo. Omukazi ng'ayomba nga bamugamba bannaye ebizibu ebituusewo tobirabye obudde bwalivuddewo obufumbe emmere gye agenda okujjanga effumbiro liggule. Ani agguddewo omukazi yayomba n'akunamira n'abaaliwo ffe tamanyiirwa. Kati omwogezi n'agamba ne bano drama ayitiridde emmere y'abako ekumibwa butiribiri wano bayinza okutta omuntu ne bagenda basiba abantu bonna wano. Enkoko bamaze gita kati leeta lwano tumanya nti senga bino bye yali avuunise ffenna abaali ku mukolo awo twali bawunike. Kati biki ebyakulaga nti twali bawunike? Batuuka okuleeta emmere y'abako mu nnyumba munda senga agezaako giswikinga omwogezi amulaba. Omwogezi abagamba nedda n'abagamba emmere gye mwafumbye temugiwa bakonze mumpe eri emmere. Era omwogezi n'asupervising emmere n'eyingira ne bawa omuko emmere. Kati nga nvudde ku by'emmere kiki ekirala ekiraga nti bwe yali ku mukolo yali mukwatemu kuli okwebaka kw'abali abantu bati tetumanyi ani yatimbulula tenti bano ze baatimba. Senga yafuna abaamuyamba yakikola atya we don't know. Omwogezi okubula kibbo kiri n'enkoko gye baasibamu oluwuzi. Tutuuka kubuuza abantu bamala okubuuza abasooka bagamba gurupu y'omuwala egenda emubuulizeeko. Abawala abeetegese nga beekozeko bapadde ne vibe kuba ku kasiki baalina vibe nga kuliko eyennyenya nga lumu agamba nenze mpulira seewulira bulungi. Omulala n'aleeta excuse nempulira nti ddeyo abantu abakulu. Omugole n'agayisaamu okaawa amaziga. Omulundi gwe baali balina osooka okufuluma abawala tebaagenda. Baali balina okubuuza badde ate bafulumye omugole. Tebaagenda era n'omulundi gw'omugole ogusooka tebaamufulumya. Kati ffe twali tumaze okubuuza omugole n'agamba munnyambeko mumperekere munfulumye nga tuli abawala ndowooza oba nga bana oba bataano oba mukaaga bana ndowooza oba bataano awo. Gwe mulundi gwange ogwasooka okufuluma ku mukolo ng'omugole siina attachment y'amaanyi gye mumanyiiko nti yiino. Ne tumuwa vibe ne tukuba endulu nze era ndi muntu wa vibe nga we naggambye ompitanga ku mukolo ng'okimanyi. Nga tukuba ndulu yaffe ng'omugole abuuza ng'adda munda. Bwe yadda munda twasanga abawala balinga ababikkuddwako omuzimu nga beetegese bulungi nabo bali lwedde okugenda okubuuza. Omanye okubanga balinga ababikkuddwa naye nga jjukira okubuuza kuli okwasooka nga bakoddomi tebannayingira munda mu nju kulya. Abawala baagaana okugenda naye nga nabo tebalina nsonga era twababuuza nga twala asobola kunnyonnyola lwaki teyabuuzizza nti ffenna twali bawunike. Ndowooza ffe abataawunikibwa mangu emizimu gyaffe oba gya mputtu oba emitwe gy'emigumu I don't know. Era buli muntu yeewuunya. Abawala baawerekera omugole ku ggomesa ey'okubiri nga basanyufu nnyo. Ne bamuwerekera akabbo k'omuwala ne bamuwerekera ne mu kutwala n'omukusala keeki naye nga mu kusooka baagaanira ddala. Kati bwe baagaana wali ne ŋŋamba mukwano gwange omu ku baana be twajja nabo
kubanga nali mbalabe ku twemiitinga nga mu miitingi zino ez'okugabana ssente ne mugamba nze nno ku mukolo gwange we ndiba ngukoze abaana b'obuwala mbalabe mulina obubeera bwe sijja kusobola nja kukozesa baganda bange mwana omulenzi tanyiga ne bw'omuvuma wanyiigamu katono nakontinuinga nekyalina okukola nekiggwa nti nagenda okuva awo nga neesuubiza however bwe baamala okubikkula ekibba eri maama ne senga beetutte buli omu alangiddemu ne byamulangidde twakizuula nti senga yali atukozeemu editing yatukwatamu yatukwatamu though I had already judged them era nakola decision yange nengamba nze ku mukolo gwange abaana b'obulenzi be baligema abako be balibuuza ku lw'ensonga nti bano abaali balina okugema abako n'okubuuza baali bekyanze n'obuntu bw'abako tetwamanya gye baabusuula tetwamanya gye baabusuula kati munnaye bamala okukola emikolo gyabwe omwogezi I think omwogezi ne maama oba baali bemanyi the way they were communicating because the guy was so understanding ng'ate awabula nejja n'agamba maama njagala oyimirire mu ddiirawo n'abantu beweesiga nga buli kintu ekireetebwa eky'omukolo tekivaamu olondemu engoye zonna oggyemu omunnyo ebintu ebikyasinza obulabe ku bintu omwana we byagenda oleeta mu ddiiro wano ebirala ne bwe bali era maama yayimirirawo bannanga omuntu atalina maama tulabye nga tolina maama nze oli omukazi ennwana gye yalwanirira omukolo gw'omwana we n'obulamu bw'omwana we okuva mu maka ago nga mulamu bannange yankwasa n'obujja neŋŋamba yii bannange abatalina bamaama nga tulabye yayimirira n'eggomesi ze yeetala omukyalo oyo mpaka omukolo we gaggwa yayimirira n'eggomesi ze n'akuŋŋaanya ebirabo nga takkiriza muntu yenna asala ne banne bambi bamubeerawo be yajja nabo n'ajjamu engoye zonna oba kanzu ya taata oba kanzu ya mukolo tumenya kanzu ya biki byonna n'abijjamu n'omunnyo soketi zonna n'aziyiwa mu kisenge ky'omugole n'agamba wano bino tebifuluma n'agenda amaliriza kati okubazzaako emabega katono mujjukira emmere gye nabagambye nti gye bagamba muteekewoko ku mmere endala era emu n'ekona bambi abafumbi baddamu ne bateekawoko ku mmere yali esigaddewo endala nga bambi bawulira bali disappointed okubanga the service yabwe tebadde well delivered emmere yajja ng'abakuba amaze basavinga emmere ya hotel emmere yajja sobole muntu yasigala yeebuuza kiki ekibadde kigenda mu maaso kiki ekibadde kigenda mu maaso omwogezi yabuze biki ne tukitegeera nti senga yatukolamu editing olubbo luli lwe yateeka lwembagambe lwe lulimu ekituli lwe yateeka mu ffumbiro omukolo bwe gutyo munnange we gwaggwa maama ng'akwata bintu bya muwala we biri bye yaggyemu kuteeka mu mamotoka era omuwala teyasulayo naffe ffenna tetwasigalayo twasimbula ne tuvaayo kati nze nagenda okuva ku mukolo ogwo nga neesuubizza nti sirikola nsobi kuleeta abaana bawala kunfulumya nakubawa mirimu gya kugema like kubateeka mu bintu nnyo era mbojjako muganda wange baganda bange abawala babiri ne bakwano bange nga babiri basatu abawala tosa babiri tewali mwana muwala mulala gwe nanyiga mu mukolo gwange because nalina experience eri gye nali neesuubiza neŋŋamba wange niwe bakola editing abawala bangu bakwatamu editing bwe ntyo okukola decision yange ate bwe nabuuza omwogezi mukuluisa musoke naŋŋamba oba tolina nsobi gyokoze kubanga okugema omusawo omukazi oba omusajja agema okufuluma omwana omuwala oba ow'obulenzi aba mwana ewaka okukola decision yange okukola ekyo ku lw'ensonga nali ndabyeko ku katemba mu mikolo n'embaga emmere y'abako yagaana okujja n'ensujju n'ekona bannange katemba ali mu mikolo okola ng'omukolo ne guggwa bulungi nga kugambye dda mukama mwebaze ate nawe atannakola osobola ogukola just oyiga buyizi baako by'oyigamu eno mboozi nga weeyongerayo na mukolo nangi bagikola omala ogikola obufumbo ne buggwawo nogamba bannaye basinga baasigalirawo emikolo n'embaga nkyaleeta kwetuula onywere